President Saidi Zeri abadde kubongako mami oli Well, dogo site tebamukutte. Yes. Babadde bamufasa. Okay, Cruise exclusive gwe mukutukosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira mu nsi yonna gy'otulabira. Olunaku leero tuli South Africa, tuli Joburg oba gye wayise Johannesburg. Nga ate nyongera okujjukiza ennaku z'omwezi 24 tugenda beerwa ali ku Sky Hotel omwezi guno gwennyini wiiki eno yennyini His Excellence Robert Kyagulanyi Ayingidewo mu ggwanga erye South Africa nga bw'olaba essanyu libadde lingi nnyo. It's my first time okubeera ne South Africa naye kindaze nti abaana ba NOP oba the NOP community esangibwa mu ggwanga erye South Africa bonna babadde kitole nnyo. Nubian omulabye yasomye oyo bamuyita manager John abaddewo bulungi nnyo okubanga ate ekintu kyonna akimalira ddala bulungi nnyo. Bamuyita promoter Alima Wale oba Alima okubanga ate naye ye mutesitesi w'ebikonde ebigenda okutojjera wali ku Sky Hotel okulabika nga ate omukolo oguweebwa ddala ekitiibwa. Atuuse essaawa zibadde 8 dakiika zibadde 4. Okay, so kibadde kiyitirivu nnyo okulaba omukwano ogwo. Selector Devi, big up to yourself. General Sauda Madada abaddewo bulungi nnyo okulaba nga ate naye omukolo agwesa ddala ekitiibwa ogw'okwaniza president. Bonna abantu bambi beefiiriza buli omu yeerekereza buli omu kyeyeerekereza. Aba flyings okuva e Uganda Sauda mulabyawo, and of course Nana Dogo City oyo musajja wange bamuyita Ibra musajja Donabu naye abaddewo bulungi nnyo okubanga ensonga zonna zitambulira ddala bulungi. Yasanyuirwa ddala nnyo ku airport yawo e Johannesburg okulaba nga omukolo guno gutuukira ddala ku bulungi bw'ogenda okubanga ate ogulabirako. Don Shakul, big up to yourself. Mwebale nnyo omulaba banaye president abadde musanyufu nnyo okulaba nga ate ayingidde eggwanga erye South Africa. So go ennaku z'omwezi nga 24 ina Nubian, big up to you manager John. Kintu kibadde kiyitirivu nnyo. Promoter Alima Wale webale nnyo, webalire ddala okuteekateeka ekintu kino bulungi nnyo ne kitambulira ddala bulungi maridadi sana. Kale njagala okubanga ate mbeebaza mwenna okubanga ate ekintu mukijjumbidde bulungi nnyo okulaba nga tusobodde okubanga ate tuwaniriza Honorable Robert Kyagulanyi mu South Africa. So abe Santon bannange njagala mweteeketeeke bulungi nnyo ennaku z'omwezi nga 24 Santon mweteeketeeke. Njagala okubanga ate mbasibulano bulungi mweraba.